Kumpi buli lunaku waliwo bannayuganda abalinnye ennyonyi okugenda mu mawanga ga Buwarabu okukuba ekyeyo. Abasinga ku bano bagenda nga abakozi ba waka era bangi bazze nga basanga obuzibu obw'enjawulo so nga abandi bafiiriddeyo. Waliwo bannayuganda bangi ababadde bakonkomalidde ku mawanga ga Buwarabu nga n'abamu bali mu makomera ku misango egitali gimu. Kati gavumenti ya kuno ng'ekolaganira wamu n'eya Saudi Arabia eriko bannayuganda bezzeekomyawo kuno nga n'olunaku lw'eggulo waliwo abaakomezeddwawo okwabadde n'ejjaali ya Nansuubuga. Omusango lusayinza okugamba wabba golodi ate nga tewabba. Watta omwana ate nga tewakola ki tewamutta. Wabula gwe olw'embeera gye yali akuyisaamu okwagala okuleepinga abaana bakuleepinga ejjajja akuleepinga oba taata byonna n'oyagala okola ekyo byetaase. Kati bwe buzibu tusanga. Kino kyataanula bakama be okumugulako emisango gy'agamba nti mijweteke. Naye nga tetubba golodi. Abamu tufuluma tetulina na masimu. N'opala bupaazi poliisi oluusi n'ekola ki n'ekulonda. Ate ng'okyalina ekiruubirirwa ate ekyakugjawa e Uganda n'osalawo eyi. A big lie. Because I have a sister of mine, she's a friend of mine, a sister of mine. They took her in the jail, telling her that she stole money and the jewelry. Yet she did not take anything in the house apart from the phone. Newankubadde bano tebakomyeyo yadde n'ekikumi basanyufu nti kyaddaaki baakomezeddwawo okwaba obwe. Newemba sina kye nnina naye ndi musanyufu okuba ngenda kusinkana famire yange nga ndi mulamu. Nnaku bbiri munnaffe baakamuziika jjujjuuzi baamulisiivinga wano. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Esther Nyakun akubiriza bankuba kyeyo abakyali mu mawanga gano mu bumenyi bw'amateeka okukozesa ekisonyiwo ekyateereddwawo okufuna empapula entuufu. Bagezeeko ennyo okukozesa kadoni neyo gye batwadde ennaku 6 bagende baripotinge ku airport oba ku deportation center basobole okubeewandiisa bakomewo kubanga ezo ennaku bwe zigwawo simanyi bwe tunagenda ate okuddayo okugamba mutuyambe. Ono atubuulidde ne ku abo abaasingisiddwa emisango era nga baasindikibwa dda mu nkomyo. Era kulule bwe nali wano nabagamba waliwo omwana waffe yava wano neggulo nalabyo waliwo omwana waffe kubakutte India nendoza India ne Seychelles tebagenda batane owa India bamusalidde 37 years owa Seychelles bamusalidde 23 years ndowooza bali bo bakusalira emyaka naye mawanga g'Abarabu sheria lo egamba bwe bakukwata n'enjaga simanyi bana bafuwa emindi simanyi biki olina okumanya nti bagenda kukwatirayo bakusibe obeereyo paka bakutte. So njagala kubanga guwulirako abaana baffe bino ebyokutwala emindi mu nnyonyi sooka ofuuyire ddala wano emindi omale. Kati gavumenti etubulidde nga bw'etandise ne ku nteekateeka z'okutwala abantu abalina obukugu mu mirimu egy'enjawulo. Twagala mukole emirimu gye tusobola okumontalinga tulina system eyaffe eya IMIS gye tukozesa ng'oli license naffe tuba tumanyi omwana bw'asimbulidde wano n'omuntu agenda okubeera naye eyo ng'ali Saudi Arabia kumontalinga ne kampani. Abavubuka abawera ddala 146 be baakakomezebwawo mu bbanga lya ssabbiiti emu. Kyokka minisita w'ekisikirize avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Muwadanku Nnyingi agamba nti gavumenti esaanye eyanguyiriza okukola ennongosereza mu mateeka g'abakozi bankuba kyeyo kibasobozese okweyagalira ku mirimu gyabwe. Omuntu wabanga endagaano protecting abakozi yandibadde oli wasanga omulimu nga tagusobola ng'asobola okuguleka ne bonna be muli abasibiddwa ddala mu Middle East mu Saudi babayita abatorosi babi bwatuuka ku mulimu nga tagusobola omukazi agenze n'olukindo alaba omulimu tagusobola n'agamba okusinga okufiira ku mulimu kale n'afiira ku switi n'addukayo ne tasobola kufuluma ate kudda. Nenga lwaki kubanga endagaano bwakubira kampani emugamba ina amanako contract bale tubeeremu n'obuntu bulamu muzize endagaano ezikolebwa so tudimandinga endagaano eziprotecting ezikuuma bannayuganda.